The Newsroom, where untold story is revealed. Oyo bujinge na sibanje ovuku gali kano kamanyira amanyira tesobola kusirika ngoyo muyaya amanyira Allah amalija Nabbi Muhammad wano omusajja akifukidde kitalo akifukidde ekizibu fenga abaisiramu atandise okuzanyira mu Qur'ani tumumulaba musajja ayina ekkanisa bamuyita bujingo onakulejje nadde ku mutimbagano nendaba pasita budingo ono yalemerera okuzimba Pentagon. Mutulage Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akomolebwa mutulage yamukomola swalangi manyi naye ekyannemesa nti Muhammad yali wanga akomolebwa fe Yesu wuno yabatizibwa. Pastor Aloysius Bujingo ebibye bibize abayisilamu bamutabukidde anti yabagambye mbu baleeteyo ayemu eraga Nabbi Muhammad ng'agenda mu maaso n'okubeera nga akomolebwa n'ateekako ebigambo boolyawo bye bayise ebivoola eddiini yaabwe. Kaakati nno baabano bamulumbye buteddiza era ekikonde kikino kirabe waliwo ekkanisa y'abalokole yiino bagikumyeko omuliro era n'omu kwabo ababaddemu ne bamuyisaamu ensambagere ye Nakangobe Jennifer full figure munywanyi ebibye si birungi yadde akamu n'akeddagala. Nzikiriza nsooke nkwe video eno olabe biki ebyaviiriddeko akabasa abasiraamu okubeera nga balumba Bujingo obuteddiza. Mutulage Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akomolebwa mutulage yamukomola swalangi manyi naye ekyannemesa nti Muhammad yali wanga akomolebwa fe Yesu wuno yabatizibwa. Leta bwino sebo yakomola Muhammad teyabula nze olaba siti ampiso yokka amba babanga Muhammad amukomodde tandalabika nti ampiso atongambe mugenda kuleta kaso bakanyanga kungamba tibiruma mbukagira omundu kube nga bateredde dda katolwe ekinyumo nga nyambuke nakasera okusaala era nasaala emyezi 3 mbuuza nti lwaki wakoma ku 3 bangamba nti nga sinnabakomolebwa ku 3 awo Allah tachampulira. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kakati nno basheik abenjawulo kwoteeka abawalimu bagenze maaso n'okubeera nga batabukira Bujingo. Ono amutegeezezza nti Bujingo oyina ebizibu ebikumala era osaanye weesonyiwe eddiini y'Obuyisiraamu olabe endabe wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko gimpereka like wekiwa like oba ogiwadde muliro munywanyi ogukitambuza ate okutuuka ku buli sekinnoomu. Kankuwa ebigambo bino ebya Sheikh Kasim ogene maaso n'okubanga ate obiraba. Oyo bujinge na sibanje ovuku gali kano kamanyira amanyira tesobola kusirika ngoyo muyaya amanyira Allah amalija Nabbi Muhammad ayina ebizibu ebimumala. Oyo bujingo ayina ebizibu ebimumala bujinge ebizibu ebikumala bingi soroza kunganya sente mu bantu b'okunganya omusimbi nozimba kalina egindi muli mu tent ebizibu bikumala. Obusiraamu hands off ojja kufuna ebizibu budingo ebizibu akakamanyiro kogenda oleeta tuli tayari okuluzinga obulamu bwaffe ne Allah aleme kumanyirwa tuli tayari. Nyini nseno toddamu okuyasamya akamwa ku Katonda eyakutondera kuba nti no gwe tomumanyi beera mu bizibu bye amaka gakulemye ye pastor yo kya Bible atencha na quoting mu Bible amakago gakulemye simanyambo akalege obukadde bubiri notunuli bobonna era banna yalla jalla jo banna ego yammi obulunga mu Allah bukadde bubiri at his age ebintu by'obusiramu tebikwatako. Ebya Bujingo byonkugambye si birungi yadde akamu n'akeddagala kino nno si kirungi genda mu maaso nakubeera ng'oba olyawo
oyambalira eddiini y'abanno n'okwogera oba oliawo ebigambo ebyasamwasamwa by'otagitegeerako. Si kirungi kulumbagana amadiini kubanga buli muntu aba n'enzikiriza ye gy'akkiririzaamu ng'omuntu ssekinoomu so nga tekyetaagisa genda mu maaso nakubeera nga amwataakinga. Waliwo ebigambo bino bya Dr. Joseph Serwadda. Abannabuddu bagamba nti omumwa gwakolebwa kukola emirimu ebiri gyokka bwe guba tegulya guba gwogera. Kati ebyokwogera mu bikendeeze mulekerawo okwogera bye mutamanyi ne bye mutategeera ne bye batabasabye. Kakati ebyo nga mbitadde ku mabbali b'Abasiraamu paka nakati bagamba si bakuzikiza mpaka nga Bugingo Lwakiri avuddeyo ne yeetonda. Waliwo omusajja atufukidde ekitalo, atufukidde ekizibu ffe ng'Abaisiraamu atandise okuzanyira mu Qur'ani oba tumumulaba musajja alina ekkanisa bamuyita Bugingo abamamukazako n'erinnya Budingo asomesezza ebintu byonna biweddeyo alimye eggwanga byonna Bugingo abikoze naye Bugingo tukusaba va ku ddiini ey'Obusiraamu. Buli abadde atambala eddiini ey'Obusiraamu enkomerero ye ebadde mbi. Buli abadde atukolokota ng'Abasiraamu mwalabyeko ka vidiyo akagenze mu Bugingo mu Qur'ani teriiyo kubanga terina ntandikwa na nkomerero. Qur'ani byonna njagala amategeeza ekitabo Qur'ani kigatta ebitabo byonna by'omanyi kubanga ebitabo tulina Zabur, Injiri ne tubeera ne Tawuraati ne tubeera ne Qur'an. Naye Qur'an kyekitabo ekigatta ebitabo byonna. Bayibuli eri mu Qur'an, Zaburi eri mu Qur'an, Injiri eri mu Qur'an. Bugingo nkusaba va ku kitabo kya Allah nosoma. Mwamulabye Bugingo ng'asoma Al-Fatiha yenna anyinyimba bunyinyimbe nye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 . Bugingo stewondi ffe tujja kusirika nga abantu bamanyira eddiini ey'Obusiraamu. Bwe tusirika musobola tuyita abasiru. Tujja kukola ekisoboka tubeere nga tulwanirira eddiini ey'Obusiraamu litakuna kalimatillahi al-uliya. Eddiini y'Abasiraamu ebeere waggulu era ejja kubeera waggulu. Mutukakkanyiza mutuyise byonna bye mwagala, mutupaatiiseko byonna bye mwagala, ne Allah asobodde otukuuma, Allah n'atuwanguza. Era tubategeeza ba Bugingo tujja kuwangula amazima mugamanyi ba Bugingo. Mu ngeri y'emu Sheekh ono mu bigambo byannyonnyodde n'okubeera nga ayanukula Bugingo mwamuteredde ebigambo boolyawo eby'okubalaata naye ate nga birina obubaka bunene gye busindika gye bali. Olunaku lw'ejjo n'adde ku mutimbagano ne ndaba Pastor Budingo ono yalemerera okuzimba Pentagon. Asuubiza buli lunaku n'aga nti Abasiraamu njagala munsomereyo aya oba hadiisi nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atayirirwa Bugingo nkwisa emirundi ng'ena nga tetunnategeera ani yakuba masasi. Mwaka guwedde nga tonnawo accountability ya Pentagon myaka 10 n'omusobyo nga tetunnategeera ani yatta Richard. Toddamu kwogera ku nsonga za kutayirira kwa Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omanyi mmwe mugenda ne mutiitiira mu kaseera akazibu mmwe Basiraamu mmwe. Abantu we bato we batandika ne bajoronga Nabbi ne bajoronga ne Allah. Yali atuuliddeko nga twogera kutunda soda w'omukisa. Yali amulabyeko mu muzikiti gwonna nga tumutunda soda w'omukisa. Ye bwe yamutunze emitwalo 5 ani yamugambyeko. Bugingo twagala kumugamba inshallah taddayo n'olunaku n'olumu ayiye endiga ze biidhnillah atetenkanye butya bwazibuzaabuza ku Pentagoni n'ebifaanaganako bwe biti abaguze soda ensonga za Nabbi sallallahu alaihi wasallam azeebalame. Tetwagala lunaku na lumu lwonna addeyo bino mbimugamba. Manyimu Abasiraamu mutiitiira mu kaseera akazibu. Tetwagala lunaku na lumu lwonna Bugingo n'obwa Bugingo bwe. Kuba ensi yonna ekimanyi nti abadde mufere. Kuva mabega abadde mufere. Bugingo yavaawa kaleerwe wano. Mwabakuzeeko mu myaka mujjukira. Nga bazannya tenisi
ani akalengedde gye yava mwani akalengedde olwaleero musumba era alabikirwa n'omukama n'amutegeeza ensonga z'alina otutegeeza endiga ffe tetumuyingiriranko mu ddiiru ye ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama tamuyingiriranga ensonga za umma n'obusiraamu okutwaliza wamu azeesonyiwe. Era musuubiza ti insha Allah nga bw'atagabanga accountability ku masasi, nga bw'atatubuulira ani yatta musimanga mukulu wa kanisa wa SFC, nga bw'atatubuulira ku byonna byazaakola kutunda soda n'ebifaanaganako bwe bityo. Omanyi Bujingo oyo agenda na walampa yamanyira kuwalampa Nuupu na Kyagulanyi His Excellency n'asirika n'amuleka. Amanyi n'abasiraamu bw'anaatandika 2025 tugenda kumuleka. Wallahi nkulayirira nja kukuba misana kiro kawungeezi mu ttuntu nkukererengako insha Allah okutuuka lw'onaaterera mu layini biidhnillahi tabaraka taala. Tatuyita bakuzanyirazanyirako. Nuupu yamulemye kati atandise basiraamu. Akasanke kakulemye okukongola kati osaba nganga. Siraamu nganga wallahi tujja kwagula nze nkubuulira. Kakati ne kanisa mu bitundu by'emukono ekumiddwako omuliro era n'omukadde abaddemu ng'asuzeemu nti ng'asaba ne bamuyisaamu ensambagere. Ebigambo bino njagala ogende mu maaso n'okubeera nga ate nabyo obiraba bulungi nnyo nnyini ddala. Abatamanya ngamba balumbye kanisa y'abalokole ya Leaders and Disciples Ministry esangibwa ku kyalo Kisindye mu gombola y'e Kasanje mu district y'e Wakiso ne bagikumako omuliro mu kiro ekikeesezza leero. Bano bayuzizza ebbaati ku kanisa we bayise mu kiro ne balumba omukadde Kamiyati Zawedde gwe baasanze ng'asaba ne bamukuba mizibu ng'obudde buno ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi. Sawa mwenda kintu kibaluse neiba nankubira nangamba tata alfa owulire ekiri ebweru kozi ne mubuuza olowooza nyambadde bwambazi mpale yokka neziruka nenfuluma tusanze musumba Paulo wano neiba ngadduka ngagamba abaye mujje mutaase kanisa pise obwisi musumba loza nzigidde ku mugongo nangamba Julius toyingira munda ng'omukka mungi n'omulyo ne mga musumba kanfe. Okusinzira ku Kamiyati Zawedde yakubiddwa yeekanze abasajja bamutuuseeko nga bamukuba ebikonde naye mu kugezaako okwerwana ko bamulese na bisago. Kati sawezi okusamu okutoba obudde bwabakwebaka kati butebase siwulidde kutama konna siwulidde kama nti kiwabula mpulidde kunvumbagatira ne bankwata ne batandika okutuga kati batuze omunaakwata tugeza noyogera bwogezaako okwogera oli mufusirika omulala akwata ennyindo nwana okukamala abakwata amaaso ne mubalaba kati weyiridde bwenti nga bomwali mu byambalo byabbulu yenna oba biddugavu naye nga wano abadde baali mu lukoba lwaki sitegedde kati oluvannyuma ennyo ne banyiga tugezaako oyagala obulamu tugezaako okwogera kati engeri yebadde negise bwenti mukama nangamba nti gadinga bandi nengadinga nga ebikonde babireta wano kati bino ebibiri byebikutta wano obulumi buno bwenina kati ne batandika okuntuulako bonna nenwana negezaako okulwana ne bongera ebikonde. Agamba nti balabye omuliro gukutte nabo kwekudduka ne bafuluma era we yafunidde akaaganya okwekubira enduulu olwo ne bamalamu omusubi n'ebintu okuli ebyuma by'ekkanisa emizindaalo amataala n'ebisigadde ne biteta. Yasuzeemu ng'asaba era yeyeekanze bwekanzi nga bayingidde kuba abadde amaze okusabako nga awumuddemu bayibuli ye yino era gwe basoose okulwanagana naye era ye agamba nti abamu abalabye nga bagenda ku sisitimu y'ebyuma biri abalala ne batandika omumukwata okumeggana naye nga bwe mulamu balwanagana kati ye Nakangobe Jennifer Forofiga nesanya lukyalanda lunene okugambye lufuuse namulanda nga mabeere gambwa sinakindi sirwa kuvaawo lufuuse rumbugu sanyawu namutegeezeza nti Forofiga okumanya mulalu namugamba nti Kyagulanyi yatutuma okwokya poliisi nambuuza n'okikola mbwe nembookya nentulika nabo kyokka ate nga atudde nange ebigambo bya Sanya Muhaidini biibyo. Ate we nategerera ati oli kikazi kigu kya ddalu kyambuuza ebibuuzo wano we nakyambuuza kyangamba nti Sanya nakigamba nti munange Bobi Wine ye yatutuma twokye poliisi nekingamba nti n'ogenda n'ofa n'abasirikale nekigamba nekiseka nekigamba n'okikola nenga nekikola nekiseka yalaba embuzi kisirani
yangamba neyiweka amafuta ngene netulisize ku polisi efe n'abasirikale n'ekikola kyennyini ebintu biri ku rekodi mwabiraba kibizaatekale. Tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom BTN Media, nzedde niye yakutuusaako ensonga entakera. Banywanyi munzikirize ate mbawe ne ku bino. Lopu Joel Ssenyonyi Besekezi afuddeyo n'avumirira ekikolwa ekyakoleddwa ku munnamateeka Aaron Kiza. Ono nno nga yakwatiddwa n'okutulugunyizibwa wali eri ku kkooti y'amagye e Makindye wadde agenze mu maaso n'okubeera nga awolereza client we Dr. Kano Kiza Besigye, era nga we twogerera ono y'ogugwe gwasaliddwawo dda ne bamusindika eruzira ku mbuzi ekogga okwebakayo emyezi 9 mirambirira. Ebigambo bya Joel Ssenyonyi Besekezi baby no nabiyonzikiriza mbikuwe. A known fighter against injustice in this country. It was very clear that they had planned to do this to Aaron Kiza because he's a known lawyer, part of the legal team, who was instructed by the accused persons. Court does not determine who should represent you in court. So Aaron Kiza is one of the lawyers. Why then do you bar him access to where the lawyers are seated? Why? It does not make sense at all. It's important that we stand up against this drama. We in the opposition in the coming days, together with party leaders and so on, we are going to be touching base to establish what more we can get to do to push back. Because it's important that we push back. If they do these things and we keep quiet, it will become normalized. But you see, this should not just be a matter of we in the opposition. All right-thinking Ugandans should be bothered by these injustices because it's coming to you. You heard Mr. Museveni the other day saying bail should cease to be granted, police bond should cease to be granted. All of us must be concerned about these injustices. Today it is Dr. Kiza Besigye, Obed Lutale, Aaron Kiza. Tomorrow it will be you. When you're being denied bail, when you're being denied police bond, when you are probably before this tribunal here. So all right-thinking Ugandans should say no to this. We're hoping that in the coming days we'll hear religious leaders, cultural leaders, civil society, all right-thinking Ugandans speak out against this. It should not just be a question of we in the opposition because nobody is safe in a sinking boat. Tuli ku BTN Media, Beyond the Newsroom, Zeddeni abeera kutuusaako ensonga ez'enjawulo. Kyamakulu nnyo okubeera n'enzikiriza gy'okkiririzaamu naye ate n'otalumbagana y'abalala kubanga buli muntu alina ky'akkiririzaamu era kyagamba nti wano bwe nsaba omutonzi wange yantonda ampuliriramu. So oba oli wa ddiini ki oba oli wa ddiini ki, okulumbagana amadiini si kintu kirungi kubanga nsi nnyingi ezisaanawo naye nga zisaanawo lwa ntalo z'amadiini. So ebintu ng'ebyo tetuwandyetaaze kubanga tubiraba kubanga bwe muba mulwana politically ate eno ne mulwana religiously, so si birungi yadde akamu n'akeddagala. Ffenna ekkubo liririmu kufa ate bwe tuliveeyo tusinkaneyo omutonzi akuli kubuuza nakutuma kukola ki, kulwanagana na banno oba kubuulira kigambo kyange, kukyusa bantu badde gyendi bamanye nze yabatonda n'omugaso lwaki batondwa. Kakati ate nga mmwe mwadda kulwana n'ono n'oli si birungi yadde akamu n'akeddagala. Kamba siibulire wano ayagala olanga naffe tukubireko okusimiza ffe noti 77 koteka noti 7 4 tujja banga tukolako obutereevu nnyo nnyini ddala abankuumire oyo atakuumira mpeera mbagaliza byemunjagaliza banywanyi tuddemu tusinkane mu mboozi endala empitirivu ku mukutu guno ogwa BTN Media. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.